Ampuliriza omulungi nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'omukaaga mu katabo kaffe zinunula omunaku. Katono nnyo bwe twakoma mu ssuula eyayita munnange nga ngwiriddwako ekikangabwa okufiirwa bajjajjange bombi Mpago ne Tezikyabiri. Okujjukiza bino byonna mmange ne kitange baafa nga ndi muto ddala. Kitange ye teyankubako na mmunye kubanga nazaalibwa nnaku 9 nga yamaze okukisa omukono. Era nali ntandika nti okusimbula akagere nga maze okwavula munnange ne mmange n'afa. Ate n'emikono mwe nali nsigadde egy'abajjajjange bwe batyo nabo ne babeera nga baabulidde omwaliro gw'ensi eno. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'omukaaga mukulu wa kitanga Ntwala. Olunaku kitanga ayitibwa Kijjo lwe yajjirako ndujjukirira ddala bulungi nga luli ng'olwaliwo jjo. Omanyi waali waakayitawo eddaaza limu bukyanga twabya lumbe lwa jjajjange Mpago. Tuba tuli ku kyamisana Kijjo n'atuuka. Kijjo yali mulangaatira gwa musajja tuludde eyanywa amazzi. Omutwe gwe gwali gwa kisoga, enviiri ze zaali zaakawembawembamu, amaaso ge gaali manene matwakaavu mu kiwanga nga gamwesimbyemu bwesimbi, ate bwe yatunulanga ng'amulungula mamulungule. Ennyindo ye yali ŋŋanda, emabega we nga wannakakuliri, amatu ge nga mamagalavu, emimwa gye gyali minene, amannyo ge nga gambazzi, ensingo ye nga ngugubivu. Engalo ze n'ebigere byali byambidde, ate ekyenyi kyo nga kyampumi. Yatambulanga aziinuuka era ng'abaligamu, ate yayogeranga asabuliza. Yatuuka asaabaanya enfuufu ng'ebigere bimukapye era nga bigubaasiridde ddala. Bwe yatuuka awaka n'agaana okwanirizibwa wabula ng'amaze okulya. Awo n'agwa wali ku kigugu ekikoowukoowu. Bwe yamala okuvumba eddigobe n'okwenkatankira amazzi ne yeebakamu. Bwe yazuukuka n'antegeeza nga bwanziruukiridde antwala ewaabwe. Newankubadde yannyonnyolwa nga jjajja bwe yali annaamidde obutava mu maka ago, ebyamunnyonnyola byonna byamuyita ku nviiri. N'ankwata omukono n'agutulugunya nnyo. Bwe yaguta n'ambuuza nti, "Omulenzi, wamma naawe toyagala kugenda nange?" Bwe nali mmunnyonnyola ku bintu byange jjajja bye yandekera nga bwe sandyagadde kubireka, n'abimizisa nti, "Sirika, ebyo tobiddamu era sibiwuliza. Olowooza ewaffe teri bintu. Owulidda ng'omaze okulaba ewaffe ne baganda bo ne bannyoko." Yandagira ntegeke ng'enkya lwe twali tujja okugenda naye. Nasula seebase nga ndowooza kye mba nkola naye nga tekirabika. Obudde bwe bwakya n'andagira okwetikka omugugu gwe. Bwe namala okusiibula abammanyi n'ambigika omugugu. Mu maka omwo mwe nakulira okufuuka omulenzi ne nvaamu bwe ntyo nga nnyolwa. Olugendo lwali luwanvu nnyo era nze katalu nsuula ennanzi. Twatambula ennaku 5 ne tulyoka tutuuka ewuwe ku kyalo ekiyitibwa Tabukuutira. Ensi gye twayitamu yali ya malungu, nkoola n'ensenyi era nga mulimu ebibirabira eby'olumaggamagga. Nagenda n'effumu lyange n'olunyago ebyengera jjajjange Mpago bye yampa, ng'ogasseeko omuggo gwange bwe twaziraba ogwali ogwa kitange, n'ensawo y'eddiba lya Kayaayu eyali eya mmange, omwali akati jjajjange Tezikyabiri ke yampa. Twatuuka tufumye, nze nga n'amaaso gantalazze. Baatulengererako eri, emizira ne gitta, ne bajja ne bawembejja nannyinimu, nange ne bantikkula omugugu. Tuba tuggweera tuti mu nnyumba, enkuba bikokyo eyalimu n'amayinja n'etonnya ssinziggu. Kitange ono Kijjo yali musajja sirya mpooli ddala, seggaali bifeekeera. Yalina abakazi 30, abaana ab'obulenzi be nalabako 10, ab'obuwala 30, n'abaddu n'abazaana nfaafa. Naye nze neewuunya nnyo okulaba bwe yalekawo abaana abangi bati awaka n'abaddu ye n'amalaasi ya gguko obw'omu okunziruukirira. Kitange ono yanjagala nnyo n'ambiita bya kitalo, newankubadde nga baali balimbwa nango ne muganda we, kitange yennyini we yafiira.
Okunjagala okwo ne kuleetera abakazi abaalina abaana ab'obulenzi ku luggya okunkyawa era n'abaana ab'obulenzi bennyini ne bannyinaabwe ne bankyawa. Mpozzi baalowooza nti nnyinza okubatwalako obusika. Kyokka waliwo omukazi omu Nassaza eyalina omwana omu ow'obuwala k'omunaku yeeyanjagalanga wamu n'omwana we okuva lwe natuuka okutuusa lwe navaayo. Bulijjo yasaaganga ne muwala we nti, weesiimye okwefunira balokko omunaku munno. Newankubadde nga ye omuwala yampitanga zinunula, erinnya nange eryansanyusa ne ndikozesa okutuukira ddala mu bukadde bwange. Nze mu kusooka nali mpitibwa mu yeeye. Nga wayiseewo amazooba amabale ne batandika okunkijjanya n'okunsojja ku luwonzi. Ne mmanyira ddala ng'obulwa n'eminene n'endolooto bizze. Mu bonna omukazi Kaddulubale yankyawa okunsibuusa n'ennyindo. Olumu nalinnya omwana w'akagere mu butanwa, omwana n'akaaba n'alaakiira nti wuuna nkubye. Omukazi ono n'ajja nvuma n'anziguliza. Leero nkugambye nandekera ku muzi gumu. Buli kyasobanga awaka ng'akiteeka ku nze. Laba omwana wa nnyinimu bitigi bina omuganzi gw'atiribussa by'akoze ng'atijimbula eri egyo. Bwe nabanga mwanukula nga mbwatukira nti olaba n'endala gge y'omwana bwe ndaba mu kamwa. Omwana ono alimu kasiiku mu mutwe. Bwe nasirikanga nti lulaba oluwunguwungu olutooletoolo oluziribongo bw'olugamba lumunnyala bumunyazi luti. Bwe natuulanga ku ssubi nga yandabye dda nga ndabye nti lukitawe lugenda kuba luggulu lumpemempeme, nze ndulebe temugenda kuba muntu. Bwe natuulanga ku ddiba ng'alinkwakulako nti mpenda eddiba lyange muno tojjangamu na maliba. Bwe twabanga tulya nga nnyinimu taliiwo, omukazi ono ng'atandika okunvuma nti so lulenzi ng'ettooke lulisontera bulala lulimira bukago. Ye bannange lujjidde lulye luti ng'ekinyeenya nga lukyali luto, bwe lulikula mukazi waalwo terulimulyangamu amaaso, waakwesiba bbiri oyo. Olwo bonna nga batulika kunsekerera, ng'omu ankimba, omundi nga nziimuula, omulala nga ŋŋoola. Ne nsiibanga ntyo nga nsitamye nga nkongobadde ku maggwa, ate ne nsuulanga nga nkukunadde ku nkato. Ne njulira gye nava nga nayo sirabayo. Mpuliriza omulungi, nzikiriza tukome awo olwaleero. We tujja okutandikira tweyongereyo tulabe biki ebyaddirira nga ntuuse mu maka ga kitange ono Kijjo. Akuuma takumira mpeera, tusisinkane omuluuyi omundi.